Leero mu lesson week eno. Omulungi mukwana atulaba ku 3BN aneesiimye nnyo okubuuzaako ku ddakiika eno mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukwaniriza mu pulogulaamu yaffe lesson week eno we tuyigira Bayibuli ne tusobola okutebenkera Mukama waffe Yesu Kristo. Tuzze tutambula kati no tuli ku lesson namba 2 mu kwoota yaffe neesembayo mu mwaka guno 2021 eriko omulamu omunene nti amazima g'ekiseera kino oba g'ekiseera ekiriwo mu kitabo ekya Deuteronomy oba eky'amateeka olwokubiri. Kale nno akubuuzaako nze Nasaani Matovu Munagomba nga ndi wamu ne ttiimu ey'abasumba bange abatuuse dda mu studio. Ndi ne musumba wano mu byambalo anekaanekanye mu ttaayi ey'akamyufu bonna bakamyufu musumba wange Job Kimbugwe okuva eri ku East Kampala ali wamu naffe olwayo mu lesson week eno namba 2. Ate ku luuyi luli nina omusumba waffe yevuddeko awo yali naffe kuba twali tubulanganyemu lesson nga 2 namba musumba Sebagala Ivan okuva e Najjanankumbi church pastor w'oluuyi olwo era ali wamu naffe olwayo kubeera nga tutambula mu lesson week eno. Nsaba okkirize mukwano nga tetunaba kweyongerayo abasumba baffe bakubuuzeeko ate oluvannyuma tuweeyo okusaba tubeere nga tutandika lesson yaffe namba 2. Musumba eyo obubuuza ku balabi baffe awo ne musumba waffe. Abatulaba njagala okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale okukuwa omukisa okubeera ku pulogulaamu eno lesson ya wiiki. Nsaba Mukama akuwe omwoyo mutukuvu nga tuli mu kugiyiga kwegamba buli omu abeeko kye twalira mu lesson eno. Waawo. Mwenna abatulaba mwebali nnyo okulaba pulogulaamu eno essomo lya wiiki era Mukama tumwebaza kubanga abakumye n'abalabirira. Mwebale nnyo okugoberera ekigambo kya Katonda n'okulaba pulogulaamu zonna eziri ku TV eno kubanga za mugaso era za muwendo. Mukama abwe nnyo omukisa nga tuyiga ekigambo ky'olwaleero. Tweyanza nnyo musumba waffe. Musumba Yobu tuweereyo essaala ate tubeere nga tutandika enteekateeka yaffe y'olwaleero. Kale katuwonye tuweeyo okusaba. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna eyatonda eggulu n'ensi eyatonda buli kimu kye tulaba kye tuwulira kye tukozesa tukwebaza n'olwaleero bw'otuwadde omukisa okutuyisa mu wiiki ennamba okutuyisa mu mitawaana gy'ensi eno n'otuleeta Katonda ffe okugulawo ssabbiiti eno. Laba nno tugenda okubaako bye tuyiga tukubaganye ebirowoozo mu ebyo bye tuyiza okuyita mu wiiki. Tulina mikwano gyaffe bye tugenda okuyiga nabo abali ewaabwe abali ewaka. Tusaba kitaffe nga tuyiga otuwa omwoyo omutukuvu wano so nabo Katonda waffe bawa omwoyo omutukuvu ffenna tulyoke tukuyigeko onaakomawo kitaffe ebituyize birimu tusaliza omusango nebe nga bituteeseteese tukwanize ku biro eby'eggulu tusabye otuwulire kuba tusabye tutamu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Weewaawo basumba bange nange nyongera okubaaniriza mu nnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tuli mu kwetegereza ekitabo kino eky'ebyafaayo kyetugenda okweyongera otegeera ng'ekitabo eky'endagaano ekitabo eky'amateeka olwokubiri Deuteronomy nakaagadde nnyo akagamba awo the second law. Ate baatuwadde okusoomooza nti omusajja Yosiya bwe yamala okusoma ekitabo kino baakimusomera infact bwebamala okimusomera mutima n'awulira nga gumutyemuse n'ayuzayuza engoye ze n'alagira mu Isirayiri wonna okukakasa nti waliwo okudda obujja. So olabanga ekitabo kino kyakusoomooza gye tulifa ab'omulembe guno nti bw'omala okisoma what is next wateekwa okubaawo sincere reforms. Kati Mukama atuyambe such reforms okubeerawo oluvannyuma lw'okusoma ekitabo kino. Kyova olaba omusajja agambye nti the present truth amazima g'ekiseera kino mu kitabo kino ekya Deuteronomy. So obubaka bungi nnyo bwetusuubira obuli mu kitabo kino obutukwatako ngaffe abantu kinoomu ate n'ekkanisa okutwalira wamu. Olwaleero tuli mu kutunuulira essomo lya Musa ery'ebyafaayo Moses' history lesson. Saturday wedde twali twetegereza engeri enyanjula y'ekitabo kino
nga tulaba Katonda ow'okwagala wa buli muntu okweronderawo nti ate mu kweronderawo Lucifer ne tulondawo mu bukyamu Lucifer twamulaba aye ne tulaba nti Katonda asigala anyweza endagaano ye ayise Ibulayimu abaana ba Isirayiri ku Sinaayi lwakuba ekyennaku nti ate Lucifer abantu endagaano Mukama gy'ayagala okukola naffe aye tulondawo okugimenya naye Musa abantu bano ng'abayingiza ensi ensuubize bagenda oyingira ensi ensuubize tulowooza abasinga ku bo bavubuka tiimu eriwaawo y'abavubuka y'abatiini yaba WhatsApp yaba Paloma Chat ne Twitter batandise okuba bali baweddemu abasinga kubanga kintu ekyo bajja kunyambako kwongera kitegeera naye Bayibuli erina ekintu kyeddingana ng'egamba nti Kalebu ne Yoswa be basajja bokka okuva e Misiri abaatuuka e Kanani. Ndi mutuufu bana? Ekitegeeza wano mu kusala nga bagenda okusala Yoludaani ti abantu abasinga obungi baggwereddewo mu ddungu. Kati Musa abantu badressinga baali mu kutegeeza amateeka ga Katonda again bateekwa okuba nga they were not aware ku bintu bingi ebyaliwo mu lugendo luno. So kyekitabo kino ekya Deuteronomy kati tugenda mu ssomo lwa leero eri ebyafaayo Musa lyagenda okuba nga atukulemberamu ye lecturer tugenda kulaba course outline bw'enaatambula wiiki eno naye nga nayo statement Musumba gyenjala okusoma nga tetunaba kutandika. Statement eno yavudde mu kitabo ky'omuwandiisi Ellen G. White bakita life sketches ku page 196. Ellen White agamba nti in reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I'm filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Amen. Ubaka bw'amaanyi nnyo kwegamba nti bwe twetegereza ebyafaayo eby'emabega olugendo lwe tuzze tutambula lutakuluta okutuuka leero agamba nti mpulira astonishment kukyamuukirira kirimu n'okwewuunya mpulira okwewuunya okukyamuukirira kagambako nkataddemu italics and confidence n'obuvumu oba obugumu mu Kristo ng'omukulembeze waffe aga tetulina kyakutya ku biseera ebijja mu maaso okuggyako nga twerabidde wa Mukama gy'atujje bw'azaatutambuza n'ebyazzaatuyigiriza okuyita mu biseera ebyayita. Musumba kati omugenzi Sendawula mu kitabo kye omukazi n'ogusota omwakiwulirako ekitabo ekyo kyakyaka nnyo ebiseera ebiyise yagamba nti kizibu nnyo okutegeera gy'olaga nga tomanyi gy'ovudde. Wooli ne gy'olaga kizibu obitegeera obulungi nga tomanyi gy'ovudde. So nga ffe eri mu kirasi ya history twayiganga nga tugamba nti we learn history so that we shouldn't repeat the history. So kati Musa katuyigirize biki bye tugwanidde okwewala okuddamu bajjajjaffe bye baakola mu wiiki eno ate mu kiseera kye kimu n'okukola ebyo bye tusuubira okukola okusinziira ku byafaayo. Musumba ffe Musumba Yobu bwe tutandise naawe obuweereza bwa Musa buno tubulaba tutya? Obuweereza bwa Musa ye gundi esoose tukoosawo tulayini. Obuweereza bwa Musa tubulaba tutya? Katundu akasandi. Obuweereza bwa Musa ono Bayibuli ekakasa era omuwandiisi wa lesson yatugambye nti Musa tayogerwako paka nga tutuuse mu kitabo ekyakuva essula 2 olunya olwokubiri. Emabega wonna tayogerwako naye abayizi ba Bayibuli bajja kukaanya nange nti Musa toyinza kumuleka kubanga ebitabo byonna ebitaani bisookerwako eyabiwandiika. Tosobola kumubuusa maaso era Musa ebintu bino byawandiika bye bisobola okutunnyonnyola okusinziira ku science oluba oliawo n'abayizi ennyo bye babuulira abantu nga naye si bituufu. Naye Musa ebitabo bye bino birimu ansa
oluusi ebitubo by'omutwe bye tutasobola kunnyonnyola twajja tutya ku nsi kuno lwaki ku nsi kuno kwe tuli ebizibu ebiri ku nsi kuno lwaki biri bwe biti tuvaawa tuli luddawa tulagawa omusajja ono Musa mu bitabo bino ebitaano nga kuliko olubereberye okuva kuliko Baleevi ekyamateeka olwokubiri kubala ate nno kikakasibwa nti n'ekitabo kya Yobu Musa yakiwandiika bye bitabo 6 wadde ekya Yobu kyo batono nnyo abakimanyi bwe batyo naye nakyo kwekiri ebitabo bino ebitaano bye bivaako abo bannabbi bonna kwe basimba bwe gulinga omusingi ge mateeka kyekinyusi kaakati ne bagenda abannabbi nga bazimbira okwo era Yesu n'agamba nti naye bw'abazze teyajja kumenya mateeka Musa teyajja kujjawo byabannabbi kubituukiriza nga kitegeeza nti omusajja ono Musa mu buweereza bwe musajja mukulu nnyo Katonda gw'alaga ebyaliwo mu kutonda n'amulaga biki ebigenda okubeerawo n'amuwa amateeka abaana ba Isirayiri basobole okugatambuliramu mu bufunze omusajja ono Musa nina ebintu bingi bye namulabyeko ekisooka Musa ono wadde nga ebyafaayo biraga nti Musa yakuzibwa mu lubiri Emisiri ewa Falaawo n'abeera omuntu n'afuna obuzibu n'addukayo n'agenda mu ddungu Musa ono akomawo nga Katonda amaze omutraininga emyaka 40 ng'afuuse muntu wanjawulo era kye nasinza okulaba mu Musa ono ye musajja ayimirirawo mu kifo kya Kristo yennyini ekkanisa ya Seventh Day yeyina okukkiriza oba yeyina omusingi ogugamba nti Yesu Kristo ali mu ggulu atuwolereza ali mu kifo ekitukuvu eyo ekkanisa yokka ya Seventh Day Adventist ekkiriza era yeyigiriza nti Yesu Kristo mu mwaka gwa 1884 yava mu kifo ekitukuvu n'agenda mu kisinga obutukuvu nga mu ndagaano enkadde bweri atuwolereza kaakano naye omuntu eyakola ekintu ekinene nga Yesu Kristo eyasooka okukikola bamuyita Musa nga abaana ba Isirayiri abajja Emisiri Mukama abatuusiza mu ddungu abaleeta lwaki bw'abajja Emisiri abatuusa ku lusozi wano Kalebu oba Kolebu abawa amateeka gano bakole endagaano naye babeere bantu be ekyewuunyisa nga bamaze omuga nti muzeeyi genda omugambe ebyo byonna tujja bikola bino muzeeyi ate kati ayogera nnyo omuliro mungi tugenda nakufa gwe Musa genda ogambe Katonda waffe ebyo byonna byalagidde tugenda kubikola teweetawaanya kamaga nti bogedde bwe batu kirungi ngenda kubawa amateeka nzinyenda ginyweza kakati genda bagambe ne kati soko jenze nga kuwe ennaku 40 Musa n'abavaako bagenda okudda bwe bati Mukama yamugoba namuga nti genda mu bantu bono kwonoona bonoonye bali mu kusinza nnyana kakati ba Musa si ba Katonda manyi tewali muntu ayagala kwekwata na kibi kama yagera okola naga babo genda Musa agenda okutuukayo nga bakutedde nnyana abaga nti byonna tugenda bikola nga bali kunyana basinza Mukama tosinza nnyana tosinza bifaananyi bamaze okumukakasa tetugenda kikola ate kakati bali kunyana basinza Mukama agenda okusinkana Musa amuga nti ngenda kubazikiriza bano bazikiririzaawo kati gwe wennyini Musa era nze natunuulidde akantu ako naye nga nti singa bagamba Yobu kakati oli Ibulayimu kati ebibi ebikomye wano kati gwe Yobu gwe bagenda okujjama eggwanga abantu bonna bave mu ggwe n'omulokozi Mukama nsaasira simanyi oba nandibuuse ekyo naye omusajja ono Musa alina ebigambo byayogera simanyi oba naye yali ku tesiti kubanga ate wano alinga ali mu kuwabula Katonda nduwuuza kubanga kakati Musa alinga ayigiriza Katonda bwe nakasome ne kankwata omubabiro n'amugamba nti Mukama njukira abantu bano wabajja Emisiri ng'abantu bano bagenda kukusinza mwoyo ne mazima Abamisiri wakola ebintu ebinene ne batya naye bona abatta bonna tebalowooze nti olemereddwa okubatuusa eri naye kakati nze munnaye bw'obanga tobatuuse wadde oŋŋamba okunzijjamu eggwanga eryo nze nzitira wano n'alyoka yeegayirira Katonda n'ayimirirawo ku lwa Katonda nga Yesu Kristo b'ayimiriddewo ku lulwo ku lwange ku lwa
muzzukulu wo gw'atulaba omufuzi yali mwetegefu okufa abalala balokolebwe. Mukama n'agamba nti kyosabye ekyo kaakati nange kye ŋŋenda okukola nanti bagambye bwe batyo bakoze bwe batyo nange sibafuddeeko abakoze ekyo tebagenda kuwona naye kaakati abantu bano abensinga enkakanyavu ŋŋenda bakolako. Kakati ndaba Musa wano ng'ayimirira mu bifo bya Yesu Kristo awaayo obulamu bwe bwonna anukule ensi eno. Erinnya lyange lijje mu kitabo. Awo naye mu fact musumba enako nzijjukiza waliwo ebitabo byetusomako bibiri ekitabo ky'okujjukiza n'ekitabo ky'obulamu. Ti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana bagamba erinnya litonnya mu kitabo ky'obulamu. Musa wano erinnya lyewe yali ayagala balijje awo. Nze abantu bano bazikiriza nze kanfe. Bwe tunagenda eyo mu maaso omusajja yaleese okusoomooza ng'agamba nti obulamu bw'otaaweebwa bwe waweebwa obuweebwa oyinza obusacrificinga olw'abalala. Wano Musa asooka n'akitulagako. Nga maliriza waliwo akantu ke nnalabye akalala wano. Nga Yesu Kristo omwolereza waffe mu ggulu ayimiriddewo okutuwolereza olw'ebibi byaffe byonna. Musa atuwa ekintu ekikulu naffe kye tuteekeddwa okukola nga Yesu Kristo bw'aliwo ku lwaffe, kubanga yagamba Yesu nti naffe tugwanidde okuwaayo emibiri gyaffe olw'abalala. Yesu Kristo ng'ali mu kukola omulimu, kubanga nange Yobu nsobya buli lunaku mu kwonoona mu kukola ki ampolereza eri Katonda nangamba nti mulindeko. Era ndowooza nti yali ayogerera ddala ku Yobu bwe yagamba nti omuti guno guntawaanya naye teekako ebibala teekako obusa gujja kutereera. Yesu ali mu kubonaabona nange mu ggulu. Kati nange aŋŋamba nti mbeerenga Musa mboneebona olw'abalala nga Yesu akola kunene nnyo eri buli muntu yenna ayitibwa omukristaayo. Obuweereza bwa Musa nze kyembulabamu wano nga tumaze okulaba ebitabo bino nga bimaze obisimbawo byonna omumanyi bwa Katonda mu byonna. Musa atulaga ekikolwa ekituufu, atulaga ekikolwa ekya Katonda yennyini Kristo, atulaga obulamu obw'okuwaayo okuweereza abalala. Era omuwandiisi ono Pawulo kyagamba nti bwe yatunuulira bino ebiri e Misiri n'ebigenda okubeerawo n'asalawo yeefiirize byonna abone naye atuukirize ekyo Katonda kyayagala ayambe abantu be oluvannyuma afune ekisingako obulungi. Nze ndowooza nti ffe abantu abali ku mulembe guno abasembayo tulina okusoomoozebwa ng'okwa Musa, okuteekawo emibiri gyaffe. Oyogedde bulungi ng'abavubuka, yiwawo omubiri abalala batunule bayime ku mubiri gwo balengere Kanani batuuke Kanani. Musa yayiwawo omubiri, era singa si Musa nze ndowooza Abayisirayiri tebaali tebabuuka ddungu lino. Kisoboka. So twebaza Mukama olw'akatundu kano kubanga nze ndabidde ddala okusomooza eri obukulembeze. Wano nze ndaba attitude ya pastor n'ekisibo kye between ye n'eggulu nti omulimu gwe gumu ku mirimu gwe gya kwegayirira Katonda ku lw'abakkiriza. Ojja kulaba nga kyamazima kiri nti a prayerful pastor is a successful pastor. Naddala who intercedes kwegamba eyeegayirira ku lw'ekisibo kye. Ojja kusanga nti waliwo ebintu bingi Mukama by'asobola okukola ebyamagero, obuweereza ne bubeera bwa mukisa nnyo singa omusumba ono atwala omutawaana ogw'okwegayirira ku lw'ekkanisa ye. Bane musumbafu, waliwo obunnabbi wano obutuukirizibwa oluvannyuma lw'abasajja okwetooloola okugenda oketta ebyaddirira musumba bituwe. Twebaza Katonda era leero yatulaba gye tusinza Katonda atuukiriza byayogera. Amiina. Era tusinza Katonda alina ekigambo ekitakyukakyuka. Ennaku 40 ze ezaabaweebwa nga bava e Kadeshi Barnea bagende okuketta ensi. Era bwe baamala okuketta ensi ekyembi ne batakkiririza mu Katonda agenda kubalwanirira. Era enkomero ya byonna ne bajeema n'okwemulugunya ne beemulugunya. Ne bagaana okukuba abaali babawa amawulire tikisoboka. Ne bagaana okuddayo emisi. Buli omuntu yenna lwagaana
okukkiririza mu Katonda okumutwala mu maaso. Katonda amuwa omukisa ne yeetwalayo. Yamuwa omukisa ne yeetwalayo. Naye n'ayeetwalayo nga ye Katonda taliiko. Era enkomero ya byonna ennaku 40 ezifuuka emyaka ameka? Ekyo Katonda kyayogera wano nti zibadde ennaku 4 zokka zimubadde mwetaaga okukola byonna mutuukeyo. Azilonga singa mukkiriza nti ngenda kubatuusaayo ennaku 4 ze mumaze nga muketta kyekiseera kyokka kye mubadde mwetaaga okutuuka e Kanani. Mu bufunzi kiseera kibadde kiwedde nayo. Mu lunaku lumu lwokka tomorrow mubadde muyingira e Kanani. Zizuke ennaku ze mubadde mwetaaga. Naye olw'okuba nti mukkiriza nze mbakulembere mbatwale kaakati mwe mugende. Naye mwe bwe munaagenda mwekka buli lunaku lujja kuba mwaka. Omuntu yenna awuliriza ebigambo bino ateeka okukimanya. Egamba bw'osalawo otandika obufumbo n'obutandika ne Mukama w'obutandikidde wennyini omukisa we gutandikira. Bw'osala n'ogaaka mbuyingiremu nzekka nga taliiko buli lunaku lufuuka mwaka. Ebintu bye wandibadde olaba enkeera mu makaago otandika obbirabako ng'oli myaka 8. Emyaka gyonna ne gifa kubanga tolina Mukama. Kuba kwekooya. Kati bwe bunnabbi buno obunnabbi obuliwo wano buli nti buli lunaku lufuuka lugenda kuba mwaka mulamba kubanga mujeemye. Era olw'okuba nti zaali nnaku 40 ne gifuuka emyaka 4 butereevu emyaka 4 kasita jaggwako bwe giti ne bakomawo mu kifo kyekimu we bagenda okusomokera we baali emyaka 4 egiyise baalinga beetooloola agalaga naye wano si we twazaalira omwana asooka nenduza wiwanu nitinga tulinga abakomyewo nti oba weewano ne babeeraawo emyaka 4 bwe jaggwako ne bakomawo mu kifo kyekimu. Obunnabbi bwa Katonda ne butuukirira. Katonda buli kintu kyayogera akikola mu kiseera kyakyo ate bw'akyogera tekikyukakyuka. Ne mu Bayibuli tulina obunnabbi obulala bungi ennaku 12 n'ebirala byonna byajja bituukirira. Wali omuntu ali yalaba ebigambo bino atamanyi nti Katonda bw'ayogera ekigambo kinywera alowooza kikyukakyuka. Naye Katonda bwe yayogera mu myaka 40 era bwe jaggwako butereevu ne baddeyo mu kifo we baali batandika okuyingira ensi esuubize. Kati buli muntu yenna alaba ebigambo bino alina okumanya nti Katonda yeesigika. Bwe tuba tusobola okwesiga ebigambo bye bino obunnabbi buno bwonna twesige ne Bayibuli yonna okutwalira awamu. Bw'ayogera nti nakuwa omukisa ajja kugukuwa. Bw'ayogera nti waliyo obulamu obutaggwaawo bujja kutuukirira. Bw'agamba nti ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi ajja kukituukiriza. Bwe kibanga emyaka 4 Musa agamba nti emyaka 4 bwe jaggwako Musa n'ajja ayogera eri abaana ba Isirayiri. Bwe kibanga ekyo yayogera emyaka 4 emabega bwe jaggwako n'akituukiriza. N'ebirala bingi tusoma mu Bayibuli nga bigwako n'abituukiriza. Kiki Katonda kyayayogera ekitaatuukirire? Fakti omusajja Peetero alina ekintu omusumba kye yayogera enkyagala nnyo. Yagenda n'awa instance eyali ku lusozi nga Yesu afuuka jukirawo mu lusozi aga bino byonna twabirabako twogera bye twakwatako naye we yamalizaga naye tulina ekigambo ekinywevu eky'obunnabbi sure word. Mu luzungu agamba sure word of prophecy. Abantu bonna abala ebigambo balina okumanya nti Katonda alina forward knowledge. Ekigambo ky'obunnabbi kiva mu kuba nti Katonda alaba wala kyekyo kyokka. Katonda atuwa obunnabbi okutukubirako tochi mu maaso muwa gye tulaga katini tasobola kutunnyonnyola byonna kubanga tetusobola kubyakomodatinga. Naye agezaako okutuwa ekifaananyi nti eno gye mugenda takituwa kutulaga nga bwali owakabi ndize mundaba manyi n'ebijja mu maaso. Akituwa kutukakasa nti ndi nammwe nga muyingira ebiseera eby'omu maaso. Ndi nammwe nga mugendayo. Temuli mwekka waliyo alengera gye mulaga. Yes, kyava agambye wali nga atandika tetusobola kweraliikirira bigenda kujja okujja nga twerabidde Katonda gyakoze ekintu. Kati omuntu alaba lesoni eno nga yeeraliikiridde ebijja mu maaso nga yeerabidde nti Katonda gwasinza ebijja mu maaso abyogerako ng'ebyaggwa. Kati we Katonda atuukiriza obunnabbi tumwesige nga bulijjo. Akuba tochi mu by'omu maaso tuyimirire wamu naye kubanga ebinaatusinkana byonna ebinaatusoomooza byonna ebinaatunyigiriza byonna
abimanyi Already kati tuyimirira naye enkomero ya byonna tubaliza tubiyise mbuki bulungi akasembayo mu kitundu kino nti emyaka 4 bwe jaggwako ne bakomawo we baali. This is so surprising. Tusobola okumala ekiseera kinene mu nsi muno nga tugenda kudda we tugenda kutandika okitegedde abantu bamaze ebiseera buli lwokola ekintu kyonna nga tekirimu Katonda we watandikira era odda mu kwefulukuta ne weetooloola okutuusa lw'otegeera nti Katonda yekka gwe neetaaga kanzireyo wali we namusinkana square one. Mulimu abantu abali ebigambo bino ebyakalonda babivaako nze kangende nkole sente nze kangende mu nsi z'abasajja bambuze kangende mbeno nze njagala nze kangende nkole bino nze kangende nkole bino njagala obbakakasa finally oluvannyuma lw'okwefulukuta kwonna ne beetooloola eddungu bagenda kukomawo ku square one bagenda kukizuula nti Katonda kyekintu kyokka kye baali beetaaga okuba n'essanyu mu nsi. kwegamba beetaaga basooke badde ku musala abamu bakitegeera ku deathbed ng'agenda kufa nakitegeera nti bannange byonna tebiriimu Katonda gwe nali neetaaga ala bakitegeera bisobye ala bakitegeera byonoonese ala bakitegeera bifudde naye ffe Mukama atusaasira abalaba ebigambo bino tukkirize mu Katonda atuukiriza obunnabbi ebiseera eby'omu maaso ajja kutukulembera bituyiseemu. Sumba tweyanziza nnyo tweyanzeeke munjukiza nnyo waliwo statement era mukyalo ono gye yawandiika Ellen White agamba nti kanjijjukire bulungi agamba nti war is blind and cannot discern the future. Kwegamba okweraliikirira kuzibe kw'amaaso kuziba amaaso tekusobola kulengera bya maaso kituufu naye agamba but Jesus sees the end from the beginning. Era nayongerako naga nti in every difficult he has his way prepared to bring relief. kituufu mu buli mbeera enzibu yaba yategesedde ekkubo ery'okutebenkeza buli kimu. So obunnabbi nga butuukirizibwa butulagira ddala nti Katonda ekigambo kye kinywevu katusooke tuwummulemu ate tubulenge nga tukomawo mu kitundu ekyokubiri nga tuli mu kwetegereza lecture ya Musa ku byafaayo. Weekuumire ku program Lesson Week eno. Sharif, kiki toyina wowaataddeko nti otaddeko kyamenya okulaba okuva wenaze wano oli mu kunoonya ova wano dda wano olabika nga asobeddwa kiki? Noonya lesson ya wiiki ku 3BN. Nze nno nsuubira olabika onoonya program mu budde obukyamu. Program eyo ebeerayo oluvannyuma lw'okwaniriza sabbiiti ssaawa 2 ez'ekiro paka ku ssaawa 3 ku lunaku lwe tubeera nga tutandise tuyingidde sabbiiti era bwe tuba tulaba puroguramu eno etukubiriza okwejjukanya ebyo bye tuba tuyize ffe ng'abantu nga tusoma lesoni lunaku ku lunaku. Yiga lesoni yo buli lunaku okuyita mu wiiki osobole okutwegattako okubaganya wamu ebirowoozo mu puroguramu Lesson Week eno. Omulungi mukwano gaffe ali ku 3BN tuli mu program Lesson Week eno nga tuli ku kitabo ekimu ku bitabo ebyafaayo eky'amateeka olwokubiri. Awo nno tuli ku lesson namba 2 ey'essomo lya Musa ery'ebyafaayo era nga we tukomye tumaze okulaba nti Katonda waffe anyweza ekigambo kye naddala ekigambo ekinywevu eky'obunnabbi. Era tulabidde ddala nti Musa nga ye mu buweereza bwe yatukakasa nti abakulembeze ogumu ku limu eminegi gwe tuyinza okukolera ekkanisa kwe kwegayirira ku lw'abakkiriza okulaba nga bongera okukola mu Kristo n'okunywezebwa. Kati nno we tuwolekedde nawo wakulu tukyalina ebikulu bingi mu lesoni eno ey'ebyafaayo ya Musa.
tugenda tukuwako bit by bit naye nga njala n'okwebaza gwali ku YouTube atufollowinga webale nnyo mukwano namwe abali ku Facebook osubscribinga ku Avento Media noba nga osofuna ebisingawo gwali ku YouTube ate n'okulikinga page yaffe ya Facebook netubeera nga mukwano tutambuliramu ekisa kya Mukama kyeyongere gy'oli nga tutambuliramu tugenze ku Tuesday 1,000 times more numerous sumba kyusa ate otuyambe tugende mu maaso nga tutambula ku bigambo ebyo olugendo luno oluwanvu akatundu kano aka Tuesday kagambye nti no 1,000 times more numerous emirundi 1000 n'okukirawo mirundi 10 kuki atulaga wano nti bwe batuuka ekigambo ekyo Kadesubaneya ate abooluganda era nabo era tebaatawaanye kyasigaddeyo Kadesubaneya bwe batuuka awo nga musumba bw'atunnyonnyodde ne beesala akajegere ne bagamba nti agasajja gali eri gannaggwano gasajja gawanvu ffe tulinga bwakyaka tulinga buseenene ongeza ekozesa nseenene gasajja gaalya ganene afeeyo tetugenda kugendayo bano beegayirira munnaye Mukama ajja tuwanguza yatujja n'Emisiri mumanyira ffe abakazi baffe n'abaana baffe bagenda kubeera nga babanyaga ffe tugendeeyo nti Mukama n'agamba bwe bagambye kati ate abo bwe bagambye nti tebajja kutuuka bwe bagenda okutuuka naye kaakati mmwe mukyuke mwetooloole okubanga baakubisibwamu emirundi 10 kyagamba kiriwa nti okuyita mu ddungu lino lyonna emyaka 40 gano abasajja bano baafuna omukisa ate gutya Musa agenda okukomawo nga musumba bw'atugambye wennyini wano we beesalira akajegere Musa agamba nti Mukama abongedde omuwendo mulinga munyenyeza ggulu kati ate wadde abakulu baafanga naye ng'agenda okufa nga baayiye baalese ku nsi bayitirivu kwegamba mu ddungu basigala beeyongero Katonda yasigala atuukiriza kye yagamba Ibulayimu nti fuluma ebweru Musula 15 lubereberye tunula waggulu kiki kyolaba ndaba munyenye emunyenye ezo ziraba abaana bo bagenda kubeera ng'emunyenye era Mukama mwesigwa bannaye abantu abagondera ekigambo kya Katonda ne tukiwuliriza Mukama tali anguzi akituukiriza wano mwandiisi wa lesoni agamba nti bagenda okutuuka kaakano guno omulundi abaana bano nga bakubisibwamu nnyo naye kisinga okuneewuunyisa ate kyenayize wano kyekino nti bwe bagenda mu ddungu lino ebyuma ebikola engoye mu kiseera ekyo tekinologi gwe baalina yali asigadde Misiri tosobola kugenda kati ate nabyuma mu ddungu kubanga akale obitwala otya akale olwaleero kali wano enkyakabuusewo kali emitala eri naye Bayibuli egamba nti mu myaka 40 tewali n'omu eyalina olugoye olwakaddiwa engato zaabwe soole zonna nga weeziri kati ninanze kyenalowoozeza neŋŋamba nti newoba bano bamuzeeyo bwe baatuukanga okufa nga amuga nti jjama engoye zaffe kiyinzika okuba ayinza okubanga we yafanga nga tebakkiriza kubanga lwaki nyinza kijja luddawa nze ndabanga Musa bw'atuuka ekiseera Mukama amugamba nti gamba Alooni ne mutabani we Eriyazaali bambuke ku lusozi waggulu Musa ogyemu ebyambalo byange ebiri ku Alooni ebitukuvu ebyo obyambaze Eriyazaali tabifiiramu era bw'amala okubimwambaza ono baaleka eri nze ndowooza nti enkola eno yagenda mu maaso naye emyaka 4 ng'engoye tezikaddiwa ekigere nga tekizimbye nga tebalumiddwa njala nti baasuze enjala Mukama n'abalabirira emyaka nga kitegeeza nti ebintu bye baalina e Misiri byali bitono kubanga bano abantu baali bangi baali bakubisizaamu emirundi 10 kati ate n'ekirala wano ndabawo ekyamagero ekirala kale tuyinza okugamba nti bajjamu engoye zino abaali bafa naye ate bano abaali bazaaliddwa bo baazijjanga luddawa mu ddungu eno Mukama nga bwe yakola emigaati ne giyiika ng'agijja migaati 5 nzikiriza nti yayambaza abasajja bano kuba tewali n'omu eyali bwereere ng'ate bakubisizaamu emirundi 10 wano kyagamba kyenayise mu lesoni ningamba nti ababuusabuusa Mukama nga tufiirwa emikisa musumba kyayogedde nti weetooloola bw'oti ate ne wayitawo emyaka 10
n'otandikirawo ebintu byewandibadde okolanga ozeeyo emyaka 10 emabega. Akalala ke nasembyeyo okutegeera ke kano mu lesoni ke nalabye ke kagambo kayogedde akayitibwa kahal. Ekinyonyolwa oba ekivunulwa nti ekkanisa enteeketeeke. Mu Lungereza eno mu ndagaano empya kyayita church. Ekereziya ekyo. Ekigambo ekereziya kitegeeza abayitiddwa mu nsi, abatemeddwa mu nsi Katonda n'abaleeta n'ababangawo babeere abantu be. Abantu ekintu ekyomuwendo ekitukuvu ekiteekeddwa wali kwegamba kiri set apart okukola omulimu gwa Katonda omutukuvu. Ndaba nga abantu bano Katonda abajjayo mu Misiri, mu nsi y'e Misiri, nga bo kwegamba kahal kino kyayogedde mu Lwebulaniya, nga abataddewo okubeera abantu babagenda okubeera ng'omunnyu balyoke b'influensinga ensi etegeere Katonda ono. Bavubuka bano bayingira Misiri, bayingira Kanani. So nga tebana bayingira ino bateekateeka. Abateekateekera mu ddungu muno. Okumanya abateekateeka. Musa bw'amaliriza bw'atyo okwogera ebigambo n'akwasa omusajja ono Kalebu, Yoswa. Yoswa amugamba nti kaakati ekivume ngenda kiringisa nkijje ku Bamisiri, ku bo kizze ku Bamisiri. Kwata akambe. Kommola buli musajja yenna ebikuta tubireka wano. N'alyoka ateekateeka ekkanisa. N'alyoka ateekateeka ekkanisa eryoka erumba Omukanani naye akkirize. Abasajja abakomole abalina ekigambo abatambudde emyaka 40 ne Katonda balina influence, bagenda ku influencinga Abakanani bategeere Katonda ono w'amazima. Ekintu kino nkirabira ddala Yesu Kristo kyakolera ddala. Ng'ekkanisa emaze okuyuzibwa, Abafalisaayo bagitadde ena, Abasaddukaayo batadde mu theology zaabwe. Yesu bw'ajja n'akuŋŋaanya ekkanisa n'agiteekateeka egenda okulumba ate kati omulundi omulala. Era kaakati ndi mu Seventh Day Adventist akkiriza mu Kristo Yesu kubanga Yesu yajja n'ateekawo ekintu ekyo. Musumba gwoba otuyambako. Waliwo science ennaku zino aliwo owaabamu abalowooza nti kiyinza obuteetaagisa nnyo okubeera nkibayita church organization. Tokiwulirangako ekigambo ekyo. Era nze nayo n'emigendo gye mmanyi olwaleero egy'abavubuka abeekutudde ku kanisa nga bagamba nti it is not necessary, tekyetaagisa kubeera nga tuli wamu as a whole ensi yonna, nti we can be independent entities. Eyo abantu abo tuyinza bayamba tutya mu katundu kano. Tusinza Katonda ow'enteekateeka. Katonda ateekateeka ekkanisa kuviira ddala mu ddungu ng'agiteekateeka ng'ekisibo ekimu ekyokugenda nga kigaziwa. Era bw'etuuka mu ndagaano empya ebeera nnene n'okusinga bwe yali ng'eri mu ddungu. Katonda tabeerangako na kintu kyonna mu nsi nga si kiteeketeeke. Okuviira ddala ku munyeenye otuuka ku sseŋŋendo ezeebo nga planets zaffe okutuukira ddala mu ggulu n'obuweereza nga bwe butambula, bakadde 24 ebiramu 4 bamalayika bakerubi baseraafi, okutuuka mu nteekateeka y'obulokozi, okutuuka mu myaka gy'obunnabbi, Yesu alifa ddi, agenda kufa atya, okutuukira ddala ku butonzi ne ku mibiri gyaffe gyennyini ng'emmere girya ng'erina weegenda okufulumira nga bagikozeemu omulimu, eriiso lirina bwe liraba. Teriiyo kintu kya Katonda kyonna nga tekiri established ku order. Tekisoboka kubanga ebyo byonna byenjogedde biri mu nteekateeka. Kyokka ekkanisa ye yo neetaba. Era bw'olaba ng'omuntu ng'alina ekirowoozo kyonna nti ekkanisa terina kuba na bukulembeze okuviira ddala waggulu okutuuka wansi nga bujja mu nteekateeka eyo, omanya ng'ebintu bisatu. Ekisooka, asinza Katonda atali wa nteekateeka. Ekyokubiri, ayagala kukola ye kyayagala so si Katonda kyayagala. Ekyokusatu, ayagala kweteeka mu kifo kya Setaani kubanga Setaani talina kintu kyonna kyakola nga kirina order. He came to destroy. Olwekyo mu bufunze abantu bonna abali ebigambo bino abalowooza nti kikyamu okuba ne general conference, kikyamu okuba ne district, kikyamu okuba ne union, kikyamu okuba ne division ne mission, n'abakadde b'ekkanisa n'abadinkoni ne church boards nga baga nti ekkanisa terina kuba bwetyo.
buli ajja alina kwetwala bwetwazi. Njagala okubategeeza nti kye balowooza ku Katonda si kyali. Beerabidde Yesu yatuma ababiri Yes, n'ensanvu. era ajja kuba surprisinga nnyo Katonda ng'agaba n'ebirabo eby'omwoyo. N'abo bakulembeze, abalala basomesa, abalala baki. Tetusobola kwekasasayizinga birabo bya mwoyo nga tetuli mu order. Olaba n'ennimi agamba nti boogero babiri, abangi basatu, omu avuunulenga, ate mu mpalo. N'ebirabo eby'omwoyo byennyini bwe musisinkana mwenna nga buli omu alina ekirabo nga tewali order, tebiyinza na kubagasa. Olaba kwegamba gwe mubiri gwa Kristo. Y'ensonga lwaki ekkanisa erireetingibwa ku mubiri. Ekkanisa erireetingibwa ku mubiri. Olugalo lulina omulimu gwalwo. Waliwo ekitundu ekiri ku mubiri nga kirina order. Ekkanisa erireetingibwa ku kizimbe. Njagala ombulira ekizimbe ekitalina pulaani. Ekkanisa ebintu byonna ekkanisa byerireetingibwako byonna biri mu order. Akati gwe omuntu ovayo otya n'ogamba nti general conference n'ebirala bikyamu ng'atagambye nti ekkanisa kizimbe. Naga nti ekkanisa mubiri. Owuli ekigambo ekyo nagamba ekkanisa amaka. Teriyo metaphor ya church mu New Testament nga teri mu order. Ate bagigeraganya n'omukazi n'abakazi baati beeteekateeka. Era n'abakazi nabo beeteekateeka nnyo bali mu order si nga ffe abasajja. Osanga ennyumba y'omukyalo omutegeevu nga ddala wamma enyirira. Yes. Kale weneezidde Musumba. Kadesh Barnea. Otuyambye nnyo akatundu ako. Kadesh Barnea. Twagala okwebaza omuweereza wa Katonda Yobu atunnyonnyodde ku bimu ku byali Kadesh Barnea. Abantu bwe baagaana okukkiriza Katonda kyabagamba ne balwana ne bakaayana. Kadesh Barnea History oyo Musa amukomyawo. Kye kimu ku kifo ekiri historical mu buweereza bwa Musa. Kubanga sinkanawo emirundi ebiri ku lw'ensonga ez'enjawulo. Mu kifo kino ekya Kadesh Barnea bwe baabuusizabuusiza Katonda. Mu kifo kino ekya Kadesh Barnea bwe baddirayo mu ddungu nga tewali n'omu ku abo abaliwo aweza emyaka 2 agenda okulaba ku kifo ekyo. Mu kifo ekyo ekya Kadesh Barnea we baalabira nga balinga obwakyaka. Obwakyaka kintu kitono nnyo ekyagala okwenkana kamunyeera. Ekintu kitono nnyo ekyagala okwenkana kamunyeera. Kalinga nsoloso. Olw'ensonga eyo Kadesh Barnea kiki tuyigawo? Tuyigawo nti Katonda bulijjo atuleeta mu bifo waayagala obulamu bwaffe butegeera amaanyi ge ne tutakozesa mukisa ogwo. Obadde okimanyi tuliwo sinkana ekintu ekinene ekikutiisa nga tukisobola obeera Kadesh Barnea. Kasi tootuukanga mu mbeera oyagala tuition ekibuuzo kyankya naye nga toyina ssente obeera Kadesh Barnea. So you either trust God. You either trust God oyitewo oba omamalinga ne weemulugunya odde emabega. Nsaba abantu bonna abali wano bakitegeere nti buli situations etutuuka mu tutuuke Kadesh Barnea wano era nga tulina ekyokusalawo. Ekyokubiri Kadesh Barnea wano Katonda agamba Musa nti ngenda kubazikiriza, ngenda kubasaanyaawo. Musa amugamba nti ssebo baako nekyomanya gwe tokimanyi nti engeri yennyini emirimu gy'okola mu bantu bano gye gisalawo oli Katonda ki gye bali. Gwe tokimanyi nti amawanga gonna ageetooloddewo gakumanyi nga Katonda ow'amaanyi kubanga abantu bano zo bakoleramu ebikulu. Gwe tokimanyi nti singa okola ekikolwa kino ne bafa naawe ojja kuba ofudde. Singa abantu bano kye bafuuka kyonna naawe ky'ogenda okufuuka. Gwe Katonda neewuunya Katonda gy'asinzira mu ggulu n'ateeka obwesige mu bantu abafaanana nga ffe abali mu moto okuba nga tumukiikirira buli gye tubeera. Kyonna ekinaaba ku Bayisirayiri Musa agamba Katonda naawe ky'ogenda okufuuka. Kwegamba papasi ya Katonda. Yes. Wano wetugirabira ng'eyinza okufa singa baggwawo. Efa nti singa bano baggwawo amawanga gagenda kuga nti mulaba ekirooto abantu bamulema tatasobola. Omuntu awulira ebigambo bino akimanyi bulungi nti singa ali ebisiyaga abantu abeetoloddewo batandika okwogera ku Katonda we nti ne Katonda waabo singa ayogera ekigambo ekyobuwemu ng'omuzadde ali eyo okimanyi bulungi
nti buli kintu kyonna kyokola you are representing God. Musa bw'agamba Katonda bw'obazikiriza abantu bagenda kugamba wabattira mu ddungu. Buli kintu kyonna abakristaayo kye tukola tuba tudisplayinga mulimu gwa Katonda. It is a reflection of the character of God. Bwe tubba abamubbi kati oyogera ku ba Seventh Day n'ababbi abo nabo obatuleetera ja oyogera ku abafere kati oyogera ku ba Seventh Day bafere. Olwekyo mu bufunzi Kadesh Barnea yetulaga nga Katonda bw'atwesiga ng'ekitiibwa kibe kirabikira mu ffe. We are his witnesses. Ffe tuyimiriddewo okumukiikirira. Whichever thing that happens in our lives is a reflection of what God is doing within us. Twagala kuwunzika n'akatundu kana ka Thursday. Waliwo ebibuuzo awo. Katonda ono twamulabye edda abamu bagala gamba nti Musa ali mutuukirivu okusinga Katonda. Sumba wakirabyeko awo? Nti Musa waliwo abangamba nti n'olaba wano Katonda Musa yali mutuukirivu okusinga Katonda. Mu mboozi eyo. Mu mboozi eno eyamba basaanye kubanga kibaawo emirundi ebiri. Waliwo ekisooka wali nga bali Sinaayi. Ate ne kino. Ne kino wane Kadesh Barnea era nawo Katonda agati mbajjawo. Ko Musa naawe banaagamba batya. Bano bw'ogenda ofuula omusana gwo ate omusana ogugjewo kati bana bakulaba bati. Tosobola kweyoleka lwatu kuba bweyoleka lwatu bwe bakulabako buli omu akulabako afa. Kati bano be babadde endabirwamu yo mwolabikira kati obajjewo. So Musa nalabika nga reasoninze Katonda by ajo. Yes. Sajja unaga nti waayi Musa yali mutuukirivu singa Katonda. Ekyo kibuuzo kiri awo. Kati ne wajja ekibuuzo ekyokubiri. Act of Herem. Etteeka lino erya tobaako alama gwolamye. Bonna akola ki? Bonna basaanyeewo. Baana, bakazi, basajja, bakadde tekuli gwobooleka. Kyokka Katonda y'omu ow'ekisa. Ajjudde okwagala. Era alwawo okusunguwala. Tasunguwala. Atagoba bunoonyi mu maaso ge. Yes, Thursday yo. Sumba bange mugenda kunnyambako mwenna. Omusumba Yobuka. Kasooka abeeko ne waakwata. Ekituufu kiri nti omutwe gugamba nti ebibi obutali butuukirivu obw'Omwamoni. Obujeemu bw'Abamoni. Obujeemu obw'aba Amoli. Obw'abasajja bano Abamoni. Nejjukira eri Ibulayimu Katonda amugamba nti bazzukulu bo batabani bagenda e Misiri. Naye bajja kuvaayo kubanga ebibi by'abantu bano bajja kugenda okudda wano ng'ebibi biyitiridde. Era bw'abanga ali wano ku njegoyego nga bagenda okuyingira Kanani. Wabawera amateeka gano n'abagamba nti temugezaako okulondoola n'okukwata empisa z'abasajja abo be mbatwalamu. Kye muba mukola obuwangwa bwabwe mu bukyayire ddala. Katonda alina ensonga lwaki akyogera ekintu ekyo. Temubawasaamu, temubafumbirwamu, so n'empisa zaabwe temuzikola. Katonda sigamba nti nno yali akikoze ng'alemesa bulemesa Bayisirayiri. Naye wagambira Ibulayimu nti nno ekiseera ekyo bano abamawanga ekibi kyabwe kijja kuba kikuze. Lwa nsonga nti omuntu gy'akoma okukola ekibi kigenda kikula. Katonda n'atuuka ekiseera, omanyi ye Katonda amanyi byonna, n'atuuka ekiseera ng'alaba ono ate afaafaganye nga Bayibuli bw'egamba nti n'atuuka ku mulembe gwa Nuuwa ne yejjusa. Abasajja bano ebbanga eryo lyonna yagezaako okulabika nti ayinza okwogera nabo okuyitira mu ngeri ez'enjawulo okulabika nti bayinza okukola ebintu ebituufu naye ne balema. Nga bakoze enkola ey'okusaddaakanga abaana ate nga Katonda yatuwa abaana. Abantu abo boolaba baalimu ebintu ebikolebwa oba ebikolebwa kaakati oba ebyali mu ndagaano eri bye tusomako mu basajja bano abaasooka. Nga bali ebisiyaga, nga bali mu kwonoona, kwegamba bali mu kutta bussi, nga bali mu kwonoona amaka gafuuse ekyerolerwa. Nga bafaafaganye. Katonda agamba abasajja bano Abayisirayiri nti omuntu yenna temugezza ne mumukwatirwa ku liiso. Naye nga temunnaba kulwana na muntu yenna, musooka kumubuuza oba okumubuulira bino, mumusindikire
endagaano oba muteekewo ekintu ekitibwa okubeera n'emirembe. Mwogere nabo bwe baba bakkiriza bye mugenda okubagamba n'empisa zammwe nga bajja zikkiriza, abantu abo mubasembeze, mubayigiriza empisa ennungi nga bwe mbayigiriza, badde eri Katonda, basinze Katonda mwoyo ne mazima. Musooke mubateerewo emirembe. Bwe bakkiriza abantu abo bagenda kukyuka bave mu biri ebibi byensoose okunnyonnyola nti baali bafuuse ekyerolerwa ku nsi ekyeneena. Kati nga Katonda akuteerawo omukisa nti wadde ogenze ekyenkanidde awo ayina abantu bakusindikira abagenda okuddamu bakomyewo obwa Katonda mu ggwe. Nti naye bwe bagamba nti tetwagala kumanya, kati awo kwatira ddala embeneeyo abavuka bwe bagiyita oba ninjaku oba kiso oba simanya mashini gani, genda osaanyewo kubanga emputtu tegenda kubavaamu. Njagala okukakasa nti Yesu Kristo mpaka lwanaakomawo agenda kusanga abasajja Abafalisaayo n'Abayudaaya nga bakyawagamidde mu bibi byabwe. Musumba ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga esooka atinnyonnyodde bulungi. Kye tulina okumanya nti Katonda gw'oyagadde kumutulagako ludda lumu nga ow'ekisa n'okwagala, n'otatulaga nti Katonda ye mwenkanya. Katonda kwagala naye oluuyi lumu. Okwagala kwa Katonda munda mukwo mulimu ekirungo, ekirungo ekiyitibwa obwenkanya, justice. Nti okwagala kwonna tekubeera watali bwenkanya. Era okwagala kwonna ng'obwenkanya tebuliiwo tekuba kwagala, kuba kutiitiibya. Yesebo okwagala kwonna omuzadde kwaba nakwo eri omwana we, ekimu ku kikakasa nti alina okwagala kungi kwe kubeera nga mwenkanya. Era obwenkanya bwe buvaawo tewali laavu. Tewali laavu. Olw'ekyo okwagala kwe kumu kwe kuli reflected ne mu katundu kano. Tinowankwadde nga Katonda ayagala nnyo Abamoli okubalokola, naye balina okukimanya nti singa bagaana omukisa gw'obulokozi bwabwe waliyo omusango oguli emabega. Katonda teyatuma mwana we mu nsi kusalira nsi musango, naye yonna erokokere mu ki? Kyokka n'agamba guno gwe musango. Nnyiri zirinaanaganye. Katonda teyatuma mwana we ku nsi nsi kugisalira mugi, naye ensi yonna erokokere mu ki? Guno gwe musango. Kitegeereka bulungi nti ekisa kya Katonda kijja n'ekiwerekerwa omusango, era singa kigaanibwa teri asimatuka kitala. Yensonga lwaki ensi egenda kuzikirizibwa n'abawanowa bazikirizibwa. Abamoli bano baagaana omukisa ogwabaweebwa. Ebigambo bino omukyala gwe bayita Lakabu yabyogera Yoswa essuula ey'okubiri olunya olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu Misiri, era kye mwakola bakabaka ababiri ab'Abamoli. Twawulira ono omukazi mwenzi malaaya, naye yawulira. Bwe kibanga Lakabu omwenzi yawulira ebikulu bya Katonda. Mu lw'ekkumi n'olumu agamba nti naffe bwe twakiwulira emitima gyaffe engirooka gisaanuuka, tewaali muntu eyasigalamu omwoyo gwonna ku lwammwe, kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye Katonda waggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Bwe kibanga omukazi eyeetunda yamanya bino. Katolo kabaka w'Abamoli yamanya byenkana wa, alina ne ba spies ne intelligence etambula mu ddungu. Olwekyo sebo Abamoli boogerako wano Katonda bamukola ki? Bamutegeera ne byonna. So tebalina kyakwewolera. Mu kifo ky'okusegulira abantu ba Katonda bakkirize Katonda ono omulamu ng'omukyala ono Lakabu bwe yakola, baagaana buki? Nga tebayinza kuwona kitala. N'omuntu alaba ebigambo bino kino akimanyi. Ekisa kya Katonda weekiri, omusaalaba weeguli, Yesu yatufiiririra, era ayagala kutulokola. Naye bwe tunaazannyira mu kisa ekyo ne tugaana okukkiriza enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi, teyagenda kuwona kitala eky'obusungu bwa Katonda. Bayibuli egatulirako okuva mu busungu bwa Katonda ku bubwe. Mukama wa kisa naye obusungu bugoberera abagaana ekisa kya Katonda.
tebasobola kuwona gitala. Somba wange tweyanze fact ge mazima. Bayibuli egamba nti buli agenda okuzikirira agenda kuba asoose egamba nti emisango gye gya nsonga kituufu gya butuukirivu. nze yagaana kati bantu ayinza kubalekawo butali butuukirivu bw'omwamuli bwali bumaze okutuukirira nga tasobola kubalekawo. Olaba yawonya ab'Enineevi ebwe beenenya kigeza ne bano baali basobola okuwona. Kakwakulizo kali kamu bwe mwatula ne mwenenya ye mutuukirivu okubasonyiwa n'okubanazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Omukama atusaasire tukole nga Katonda bw'atusuubira okukola. Musumba waffe Ssebaggala tuweereyo essaala eggalawo tuwunzikire awo lesson week eno. Katusabe. Yesu tukwebaza kubanga oyogedde naffe. Bigambo ebyo tuyinza kubimalayo naye Omwoyo Omutukuvu asobola obigaziya mu bulamu bwaffe n'obwoyo alabye era awuliriza. Ebyokuyiga ebitono ebyo tugabanye binyweze muffe bikole amakulu. Naffe tukufaanane Mukama. Olugendo lwa Musa olw'ebyafaayo lubeere ekyokuyiga kinene erifa abatuukiddwako enkomeereza emirembe. Tuwa omukisa mu byonna era otukuume otulungame nga tugenda okuyingira mu Sabbiiti. Obeere wamu naffe Mukama, tukusinze mu mwoyo ne mazima era tukuweereze ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe gwe tusabye. Amen. Weewaawo tukwagaliza ekiseera ekirungi mukwano gaffe ali ku 3ABN naawe ali ku YouTube ne Facebook atukutegeeza nti eno yebadde lesson week eno nga tuba twetegereza essomo lya Musa ery'ebyafaayo. Ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli tujja kubatandikira awo ate wiiki ejja.